Waja kuja guca nguravuze aketa kurasa koko Kagame niko yavuze ngo aturasa Ndindi ngupa numvirindi ngupa ubwo twari tubonye ibiraka twe twashomereye yaguhungabanya ukirukanka ugahunga kandi uhunga abarinda bakoze icyo bashaka kikagira inzira akagabo kamwe cyangwa akakobwa kamwe kagiye kuri YouTube onanama nta kintu cyiza cy'urugero rwiza wavuga bazanye nimbayo moto yanjye wayifasha karengane gakomeye hafi abanyarwanda bose usibye ko n'abantu basigaye batinya kujyayo yarapfuye kera ahagaze ko tubayeho ntabwo ubuyobozi butwitayeho ukagira ngo kuba warapfakaye uri umuhutukazi wariciye umugabo w'umututsi ukagira ngo niwe bifite mu ruhare uwatanze Chogm Tonez Kayumba Karasira Rashid bivuze mbabaye bivuze ndakaye ntabwo byumvikana nta cyaha bakoreye igihugu cyatuma bagomba nusiba kumva radio Urumuri uzabeshwa byinshi Masibi yomuti abagala balunja bawuleza radio Urumuri mu bitundu byensi yona gye musinzira okutuuliriza mwebale gye mutusizaako engalo gy'olunaku olwaleero olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 tuli mu mwezi ogwokubiri omwaka 2022 kadde ka mawulire mu lulimi Oluganda ng'okugabasomera nze Ndabwike Brian kansooke n'ebikulu ebikoze ag'olunaku olwaleero oluvannyuma nkomawo nago mu bujjuvu bwago. Polisi ya Rwanda National Police wamu ne ya Central African Republic National Police batadde omukono ku ndagaano ey'okukolera awamu naddala mu kushewalinga amawulire agakwata ku by'okwerinda. Ate eggwanga ly'e Rwanda livuddeyo nakola ne lyongera ku nsimbi ze baali bateeka mu budget ey'okwetegekera olukungaana lwa Chogm oluteekeddwa okubeera e Rwanda mu mwezi ogwa Juni omwaka guno gwe tulimu. Ate ab'omu Acholi wano munda mu ggwanga erya Uganda balajjana olw'ekibba ataka yakifuuse ekizibu mu bitundu byabwe. Ye President w'eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Habura Museveni atendereza emirimu egyakolebwa omukiise w'abatoolo oba omufuzi w'ensikirano mu bateeso amanyiddwa nga Amorimori Augustine eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kulikayo mu kanyomerako gwakyekuumidde ku Mukutu Radio Urumuri katugatandike mu bujjuvu bwago. Polisi ey'eggwanga ery'e Rwanda emanyiddwa nga Rwanda National Police wamu n'eggwanga erya Central African Republic olunaku olwaleero kyaddaaki basizza omukono ku ndagaano ey'okukolera wamu naddala ku sharinga amawulire agakwata ku by'okwerinda naddala ku bintu ng'ebisala ensalo nga biva mu Rwanda okugenda munda mu ggwanga erya Central African Republic wamu n'okuva e Central African Republic nga bayingira e Rwanda. Bano bagamba nti basobodde okussa omukono ku ndagaano egenda okubayamba okumalawo embeera eyo yonna ngera bisibwa ng'ebintu bingi bikukusibwa ng'ate bivirako eggwanga okufiirwa ebintu bya butitimbe na butitimbe bwa nsimbi. Bino byonna babituuseeko eggulo wali mu kibuga eky'eggwanga ery'e Rwanda ekikulu ekimanyiddwa nga Kigali era nga wakati wa IGP Inspector General Police wa Rwanda omusajja mukulu amanyiddwa nga Dani Munyunza wamu n'owa Central African Republic Zoku Benevo ngono ya Director General wa Central African Public Police Force kinajjukirwa nga Zoku ne banne abalala batuuse mu Rwanda batuuka mu Rwanda ku lunaku olwa Sande lwa wiiki ewedde okulaba nga bateeka omukono ku ndagaano ezigenda okubayamba okukolaganira wamu nga basharinga amawulire agakwata ku by'okwerinda kisobole okutumbula ebyenkulankulana amawanga gano gombi wano ku Ssemazinga ow'omuddugavu Africa. Era ng'olusinkano luno lwabadde wali ku kitebe ekikulu ekya Rwanda National Police ekisangibwa ekikyukiro olwono ne basobola okutemera wamu amagezi oba amakubo agagenda okuyitibwamu okumalawo obumenyi bw'amateeka wakati w'amawanga gano okuli obw'obutujjusaako n'obw'okukukusa ebyamaguzi nga biva e Rwanda bigenda e Central African Republic wamu n'okuva e Central African Republic nga bigenda e Rwanda. Era ng'ebyo byonna basobodde okubituukako eggulo we basinkanye ne bassa omukono ku ndagaano ne bakakasa nga bagenda okukolera wamu okulaba nga batumbula amawanga gaabwe
boogedde ne ku nsonga ebyokwerinda ne bategeeza nti amagye ga Rwanda gagenda munda mu ggwanga erya Central African Republic okuzza emirembe era nga bagamba nti gakoze omulimu ogw'amaanyi okulaba nga galeeta obutebenkevu wali munda mu ggwanga erya Central African Republic era ne beebaza gavumenti y'eggwanga ery'e Rwanda olw'okuvaayo n'ewaayo amagye gaayo okugenda e Central African Republic. Ate bwe tubanga tweyongeddeyo ku mawulire agongera okuvaako wano munda mu ggwanga erya Rwanda. Amawulire agavaako munda mu ggwanga erya Rwanda galaga nti omukulembeze w'eggwanga lino nga si mulala ye Generali Paul Kagame Rutagambwa olunaku olwaliro kyaddaaki yalwavudde munda mu ggwanga erya Qatar gye yagenda mu kibuga Doha okulaba nga ayogerezeganya n'ab'omu ggwanga erya Doha ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu emirimu wakati w'eggwanga ery'e Rwanda n'eggwanga ery'e Qatar. Era ng'ono abadde mugenyi wali munda mu ggwanga erya Qatar mu kibuga ekimanyidwa nga Doha era nga yasinkanamu abakulu wali munda mu ggwanga erya Qatar okuli minisita avunanyizibwa ku nsonga ez'ebweru Ibrahim Yusufu wamu n'omukiise wa Rwanda e Qatar amanyidwa nga Francos wali munda mu ggwanga erya Qatar. Omukulu Paul Kagame kyamutwala kwe kulaba ng'ayogerezeganya n'eggwanga erya Qatar ku nsonga ez'emirimu era nga kinajjukirwa nga n'ennyonyi z'eggwanga ery'e Rwanda emanyidwa nga Rwanda Air yatandika dde okugenda munda mu ggwanga yatongoza olugendo lw'eggwanga erya Qatar mu kibuga ekikulu Doha era nga kigambibwa nti egendayo emirundi 3 mu wiiki. Kagame yeebazizza eggwanga erya Qatar olw'okumwaniriza obulungi olwo n'abasuubiza enkolagana ey'omugundu wakati wa Rwanda n'eggwanga erya Qatar nti tegenda kuggwawo kubanga muno mukabi ye muno ddala. Paul Kagame ategeezezza nti ye wali munda mu ggwanga erya Qatar abadde musanyufu kubanga bamwaniriza bulungi ne basobola okumulaga omukwano n'asuubiza nti naye wakulaga omukwano ku ebyo byatuusiddwako ng'era bakwongera okubanga bakwatagana naddala mu by'emirimu ng'abantu naddala bava munda mu ggwanga ery'e Rwanda kati bakkirizibwa bulungi okugenda munda mu ggwanga erya Qatar kubanga byonna ebibaddewo kirabika nga biweddewo. Ate bwe tubanga tweyongeddeyo ku mawulire agongera okuvaako munda mu ggwanga ery'e Rwanda. Eggwanga erya Rwanda lyongedde amaanyi mu kweteekerateekera olukungaana lw'amawanga oba olw'abakungu olwa Chogm olusuubirwa okubeera e Rwanda mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Kigali mu mwaka guno mu mwezi ogw'omukaaga 2022. Kinajjukirwa nga olukungaana luno olwa Chogm lwali lulina okubeera mu Rwanda kuviira ddala mu mwaka gwa 2020 wabula lwankayongezebwa ne lweyongezebwayo emirundi egiwerera ddala 2 nga kino kyava ku nawokera w'ekimbe ekimanyiddwa nga COVID-19 ekyazingako amawanga nekirumbiramu n'eggwanga ery'e Rwanda era nga kyaviirako abakungu abateekateeka olukungaana luno olwa Chogm okulaba nga bakyusaamu olwo ne basalawo nti olukungaana luno si lwakubeerawo munda mu ggwanga ery'e Rwanda ng'ekirwadde gye kiri. Kinajjukirwa nga ne mu mwaka gwa 2021 gwe twankakuba olukumu mutwe olukungaana luno lwali luteekeddwa okubeerawo wabula era ne luyimirizibwa ng'ekirwadde kikyabagoya embiriizi wabula nga bwetuukidde olunaku olwaleero ng'eggwanga ly'e Rwanda lirinako we lituuse mu kulwanyisa ekirwadde kinawokera COVID-19 era nga Rwanda balaze nti baali bateekateeka biliyooni za Rwanda eziwera ddala 10 ze toto obukadde bwa $10.5 bwe bwali buteekeddwa okulaba nga bazimba ebizimbe saako n'enguudo okutereeza ebisaawe eby'enjawulo ebibagenda okubeera emikolo gino egya Chogm wali munda mu ggwanga ery'e Rwanda wabula olunaku olwaliro gavumenti etegeezezza nga bwe balina ssente endala eziwera ddala miliyoni 4 n'obutundutundu miliyoni 4.5 eza $, ze bongedde mu nteekateeka y'okulaba nga bazimba ebintu oba okuddaabiriza ekibuga Kigali owagenda okubeera emikolo gino egya Chogm. Minisita ow'ensimbi wali munda mu ggwanga ery'e Rwanda Uzere Ndagijimana agamba nti ssente zongeddwamu bagenda kuzeeyambisa okulaba nga baddaabiriza n'okulaba nga bakola ku ebyo ebibadde bisigadde mu kweteekerateekera olukungaana luno olwa Chogm olusuubirwa okubeera e Rwanda mu mwezi ogwa Juuni 2022 naddala ng'okutereeza ekisaawe wamu n'okuddaabiriza ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Kigali.
ate bwe tubanga tuvuddeko kawo g'amawulire agongera okuvaako ate wano munda mu ggwanga erya Uganda. Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu wano munda mu ggwanga erya Uganda evuddeyo olunaku olwaleero n'efulumya alipoota ekwata ku by'obulamu ku kimbe kinaawogera COVID-19 eraze nti abantu babiri olunaku olwaleero bakkiridde ekaganga etagenda badda nga bafa ekirwadde ekyanamoto ekya COVID-19 olwo ne kituusa omuwendo gw'abantu 3574 songa abazuuliddwamu olumbulege. Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu erangiridde abantu 59 bokka ng'era bano babajje mu bantu 4237 bwe lutuukidde olunaku olwaleero ng'abantu abawerera ddala 16,275 be bankazuulibwamu olumbulege olwa COVID-19 songa abankakeberera bawerera ddala 24,000 bawerera ddala obukadde 2,041 mu 624 abawonye bawerera ddala 9,926 songa abakyali mu malwaliro ag'enjawulo wano munda mu ggwanga erya Uganda balangiridde nti abantu bali 97 bokka songa emisinde kati ekirwadde kino kwe kitambulira wano munda mu ggwanga erya Uganda ab'ebyobulamu bagamba nti giri ku bitundu 1.4 buli 100 zodooze kaweebwa abantu ez'okwetangira COVID-19 ziri doozi obukadde 15 mu 6,547 ku bazuuliddwamu COVID-19 abawerera ddala 509 17 bavudde wa Kisa 26 Kampala 5 bava Dokolo songa 3 bavudde mu bitundu eby'Hoima Embalakala Gikyotera ne Busia bazuddeyo omwomo songa Jinja yo bazuddeyo abantu abawerera ddala 3 balambirira abazuuliddwamu olumbulege olwa COVID-19. Ate bwe tubanga tweyongeddeyo ku mawulire agongera okuvaako wano munda mu ggwanga erya Uganda omukuumi Geoffrey Duku aludde ng'anoonyezebwa ab'ebyokwerinda eba Uganda Police ey'omu Kampala n'emiriraano kyaddaaki olunaku olwaleero akwatiddwa bw'abadde nga yeekukuma mu bitundu eby'omu Ndeeba wano munda mu ggwanga erya Uganda era ng'omumyuka omwogezi wa poliisi ya Uganda ng'ono si mulala Yeruko Owesigire alina bingi by'annyonnyodde ku nsonga z'omukulu Geoffrey Duku omukuumi ateeberezebwa okubanga ayinakyo ko kyamanyi ku nfa y'abantu ababiri abasangibwa mu septic tank nga bafu okuba nti no yali mabega w'ettemu y'abantu babiri abasangibwa mu septic tank mu maka agamu agasangibwa Kabowa. Omwami ono yasangiddwa nga yeekukumye mu kitundu ekimu mu Ndeeba era nga gye yagiddwa n'atwalibwa e Katwe ku poliisi ng'era tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza kufa kw'omwami Akatulinda Roland ne Tulyasingula Patrick abasangibwa mu septic tank. Essaawa zino akuumibwa Katwe era nga tujja bba tubabuulira ebisingako essaawa ezo. Ate bwe tubanga tweyongeddeyo ku mawulire agongera okuvaako wano munda mu ggwanga erya Uganda abantu abawangaala mu bitundu ebya Acholi balajja n'olw'ekibba ttaka wamu n'ekibba nte ekikuta kati mu bitundu byabwe ensangi zino nga bagamba nti kino kibaleetedde n'okuba nga babulwa n'akasente akayinza okubayamba n'okutwala abaana baabwe ku masomero gye bayinza okuba nga bafuna obuyigirize nga kati bacyanoonya badaaga n'okudaaga okufuna ensimbi ze bayinza okuba nga zibayamba mu bulamu obwa bulijjo saako n'okulaba nga bayamba abaana baabwe okugenda ku masomero nga kino kifudde ku babbi abakuta akati mu bitundu ebya Acholi nga bano batulugunya abantu ababbako amataka singa nga bazuula nti ettaka lizuuliddwamu amafuta nti ekiddiiro ogenda okulaba nga abalaalo beeyuye mu kitundu ekyo ne bakisalako ng'ate bazikuuma n'amundu abaayo beebuuza obanga emmundu zikola ki mu bitundu byabwe songa ettaka lyabwe bali baddeko okumala akabanga bano okwogera bino babadde nga bamusinkano
bano okwogera bino babadde mu lusinkano n'akulira ekisinde ekyavaayo okulwanira abantu n'ebyobugagga byabwe mu bitundu eby'eggwanga ebitali bimu ekya National Economic Empowerment Dialogue ng'ono kikulemberwa Joseph Kabuleta. Mu nteekateeka eno Joseph jaliko mu mwezi guno ali mu nteekateeka ez'okubalaba ng'alambula abantu okwetoloola eggwanga erya Uganda lyonna n'okulaba ebizibu ki ebisenga bibasumbuwa ku bintu byabwe bye beefunira okuva eddamu. Mu nteekateeka eno mu binaku zino ali mu bitundu ebya Acholi wabula ng'abaayo bamulojjedde ennaku nga bwe balina obuzibu olw'ekibbattaka n'ekibbante ekikuta kati ensangi zino. Geoffrey Kabuleta agamba nti ekisinga okumwewuunyisa be bantu ababa n'ettaka abantu abalina ettaka okubanga bali mu kudaaga olw'abantu be bayise abalaalo bwe bazuula nti ekitundu kizuuliddwamu amafuta olwo ne batandika okugendayo nga babatulugunya. Mu ddoboozi lye ku nsonga eyo Kabuleta annyonnyodde ekisookera ddala ekyewuunyisa bano abalaalo bajja mu bifo mwe bazuula amafuta ebifo byonna mwe bazuula amafuta bwe bagazuula e Bunyoro ekiseera kyayitawo kitono abalaalo ne bajjula ekifo ate nga balina emmundu kati ne wano amafuta bwe kyatandikibwa okumanyibwa nti wano nawo waliwo amafuta era abalaalo ne balabikawo ate nga balina emmundu ente zaabwe baziyisa na mmundu kati ne bwe twali esebbeyi era nsonga y'emu mafuta balaalo kati niffe ne twebuuza bano abalaalo ente zaabwe zinywa amafuta oba lwaki bagenda mu bifo byokka ebirina amafuta ate emmundu ze balina bazijjawa? Kati ebyo bye tusooka okwebuuza ng'abantu ate kati olujja lwomala okugenda mu kifo basanga ettaka eryali erya community ogenda okumala ekiseera ng'ate kati be balina obwannannyini ku ttaka eryali erya community ate ng'obwo obwannannyini abantu abasangibwawo nga be bannannyini ttaka tebakyalinawo ttaka. Ate bwe tubanga tuvuddeko kawo ne tweyongerayo ku mawulire agongera okuvaako wano munda mu ggwanga erya Uganda. Omukulembeze w'eggwanga lino ng'ono si mulala ye Generaali Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Olunaku olwaleero asobodde okusiima n'okutendereza emirimu egyakolebwa omukulembeze ow'ennono owa Teso omusajja mukulu eyatuva ku maaso oba yava mu bulamu bw'ensi eno Amorimori Papa Augustine Apustine Mokolo Odugala abadde nga omukulembeze w'eggwanga lino ategeezezza nti omusajja mukulu Papa Omorimori Augustine abadde muntu alina enkulankulana kwogatana wamu n'okugatta abantu naddala mu bitundu ebya Ateso. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ategeeza nti bw'otunuulira ku bantu mu bitundu ebya Ateso babadde nga bakulankulanye wabula ng'enkulankulana yaabwe ebadde nga yeekuusa ku nteekateeka musajja mukulu ono zaabadde nazo mu bitundu ebyo ebya Ateso n'okulaba ng'akumaakuma abantu okubeera obumu n'okulaba nga beekuuma obutakola bintu bitasaana mu bitundu ebya Acholi. Bino Pulezidenti Museveni abyogeredde ku kisaawe wali e Kololo mu kusabira omwoyo gw'omugenzi omusajja mukulu ono Papa Amorimori Augustine yatuva ku maaso oba yava mu bulamu bw'ensi eno. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge ebyenjawulo abantu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati wano munda mu ggwanga erya Uganda era nga Pulezidenti Museveni mu ddoboozi lye ku nsonga eyo annyonnyodde. Also quite quarrelsome. So when you hear that somebody has succeeded in uniting them, it's not a small job. So not only did he unite the Teso here of Uganda, of the other Teso, of Parisa, Bukedi, Tororo, but even the ones of Kenya, and even brought the other article. You can hear that he even went all the way up to Ethiopia. Tebwe tubanga tuvuddeko awo akakabinja kabayeekera mu maserengeta g'eggwanga erya Senegal kyaddaaki olunaku olwaleero kayimbudde abajaasi b'eggwanga eryo abawererako ddala 7 abaali baawambibwa ku nkomerero y'omwezi oguwedde. Kigambibwa nti abajaasi bano
bawambibwa ku nkomerero y'omwezi oguwedde wali munda mu ggwanga erya Senegal mu maserengeta g'eggwanga eryo era nga gavaayo galaga nti mu kuwambibwa kw'abajaasi bano abajaasi abawerera ddala bana be bakasuulamu akaba wali munda mu ggwanga erya Congo. Kigambibwa nti bano olutabaalo luno lwali munda mu ggwanga erya Congo wali ku nsalo egatte munda mu ggwanga erya Senegal wali ku nsalo egatte eggwanga lya Senegal n'eggwanga erya Gambia. Bano omusanvu bakwasiddwa akulira omukago gwa ECOWAS mu ggwanga erya Zambia era ng'eggye ly'eggwanga erya Senegal likakasiza olunaku olwaleero nga bano abasobodde okuweebwayo abajaasi abawera ddala 7 nga bali mu mbeera ennungi ne batekakasa nti bakyagenda ddala mu maaso n'okulaba nga bateeseganya n'abayeekera abo basobole okukomya obutujju bwe bazenga bakola wali ku nsalo egatta eggwanga lya Senegal n'eggwanga erya Gambia era nga weewali olutabaalo luno olwaviirako abajaasi b'eggwanga erya Senegal bawerera ddala bana balambirira okulusulamu akabasaako n'omusanvu ogwo gwali guwambiddwa wabula nga bayeekera kyaddaaki beekubye mu kifuba ne babawaayo eri eggwanga erya Senegal saako n'omukago guno gwa ECOWAS nga gukulemberwa omusajja mukulu awanganira munda mu ggwanga erya Gambia. Tebe tubanga tuvuddeko kawo ne tutunulako ku mawulire agavaako mu nsiike ey'ebyemizannyo mu mipiira egiri mu kusambibwa olunaku olwaleero mu kikopo ekya UEFA Champions League. PSG okuva wali munda mu ggwanga erya Bufalansa bali mu kwambalagana bukanzu ne ttiimu eya Real Madrid okuva mu ggwanga erya Spain. Yo Sporting Lisbon wali munda mu ggwanga erya Portugal eri mu kwambalagana bukanzu ne ttiimu okuva mu ggwanga erya Bungereza eya Manchester City. So ne mu Premier League olunaku olwaleero wali omupiira gumo nga guno guli wakati wa ttiimu eya Manchester United ekyaziza ttiimu eya Brighton wali ku Old Trafford era nga ne jebuli eno omupiira ogwo gukyagendera ddala mu maaso. Olunaku olw'enkyera tulinayo emipiira mu kikopo ekya UEFA Champions League ku lawundi eno y'ettiimu 16 nga ttiimu ya Inter Milan okuva mu ggwanga erya Italy ejja kuba mu nsiike ne club eya Liverpool ey'Ebungereza ku ssaawa 5 ez'e Uganda ez'ekiro. Yo ttiimu eya FC Salzburg okuva Australia ejja kubeera mu nsiike ne ttiimu eya Bayern Munich. So nga emipiira emirala gigenda kubeerayo wiiki ejja mu kikopo ekya UEFA Champions League. Kinajjukirwa nga emipiira gino egya UEFA Champions League gibeerayo ku ssaawa eziwerera ddala 5 ez'ekiro. Waja kuja guca nguravuze aketsa kurasa koko Kagame niko yavuze ngo aturasa nindini ngo pa nimvirindi ngo pa. Ubwo twari twatubonye ibiraka twe twashomereye yaguhungabanya ukirukanka ugahunga kandi uhunga barinda bakoze icyo bashaka kikagira inzira. Akagabo kamwe cyangwa akakobwa kamwe kagiye kuri YouTube Onanama nta kintu cyiza cy'urugero rwiza wavuga bazanye bimbayo moto yanjye wayifasha karengane gakomeye hafi abanyarwanda bose usibye ko n'abantu basigaye batinya kujyayo yarapfuye kera ahagaze. Uko tubayeho ntabwo ubuyobozi butwitayeho ukagira ngo kuba warapfakaye uri umuhutukazi wariciye umugabo w'umututsi ukagira ngo niwe bifitemo uruhare. Uwatanze Chogm, Tonez, Kayumba, Karasira, Rashid bivuze mbabaye bivuze ndakaye. Ntabwo byumvikana nta cyaha bakoreye igihugu cyatuma bagomba. Nusiba kumva radiyo Urumuri uzabeshywa byinshi.